kitalo nnyo ate mu malala ge tulina agataliko omutuntu bwe tugendako mu bitundu by'e Masaka ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondola obuyigiriza n'omutindo gw'abasawo mu ggwanga nga bali wamu ne poliisi bakoze ekikwekweto okuwenja abasawo ab'ebicupuli mu bitundu eno. Aba Allied Health Professionals Council nga bakoleddwa mu eko mu birukayize Charles Nahawe n'abale bakola emirimu ekikwekweto nga kiride mu disitulikiti okuli lya Ntonde Lwengo ne Masaka erukakana nga abasawo 15 bakwatiddwa n'obulwaliro bwabwe ne buggalwa obwedda buli batuuka basooka kubuuza basawo. Aba Allied Health Professionals Council nga bakoleddwa mu eko mu birukayize Charles Nahawe n'abale bakola emirimu ekikwekweto nga kiride mu disitulikiti okuli lya Ntonde Lwengo ne Masaka erukakana nga abasawo 15 bakwatiddwa n'obulwaliro bwabwe ne buggalwa obwedda buli batuuka basooka kubuuza basawo obuyigirize bwabwe ne layisinsi era abangi olutegedde nti ekikwekweto kigenda mu maaso babuze obulwaliro bwabwe ne babulekawo n'abalwadde. Omusawaze tumanyi wolaze gwe wafunye ebyobufuzi yafulumya sami batandikidde ku kijja bw'emi medical clinic mu kibuga ky'e Masaka gye basanze nannyini Emmanuel Lubowa ng'aliko abalwadde bajjanja bakyuka olulabi abakulu nga batuuse n'alagira abalwadde okuddayo eka wano akuliddemu ekikakoto kayize amubuuziza empapula z'obuyigirize n'ategeeza nga byebazimubbako. This is a proper quack who has never gone to school. A laboratory technician who cannot state a principle of gram state. Wano awaliziddwa okumubuuza gy'asomera obusawo n'amugamba nti yali Kampala Paramedical School y'ebikutu gyafunira diploma mu byakubira omusa yina ne certificate mu kujjanjaba okuva ekyottera nga yewandiisa mu kitongole kino embeera waliza akayiza okumunoonya mu sisitimu nga taliemu ekyongedde okusajjula embeera. Lowa Matia, Lowa Fred, Lowa Enaut, Ronald, Lowa Ryanel, Lowa Henry, kakati gwe olwa. Kubanga nze kati system nkikebedde teri muntu gwe babbako mpapula n'atuula. Bafuuzizza eddwaliro nabula kabuze kata bagowa ekikolwa obukyafu obadde mu ddwaliro. Embeera bw'eggayigayire bamukwatira bamutwala ku poliisi e Masaka. Eyongedde erya Ntonde gye bagukidde ku ddwaliro lya Central Ubeni mukkirize Nancy Nkuuma era nannyini lyo Irene Nantongo olumubuuziza obuyigirize bwe ni yasomera naye tabadde mu bina baleetera empapula za mirundi 3 nga kuliko amannya nga njawulo n'akafaananyi ke abalala olabye nga bikaaye beeganye okubeera abasawo wabula nga kino tekibataasise ne babakwata. Kati Tembo olwaleero okukwata omulundi ogwokusatu. Kayiza ategeeza nga baludde nga bafuna okwemulugunya okuva ku bantu bitundu bino ng'abasawo b'ebicupuli bwe beeyongedde nga bukwe kusalawo okubakwata. Ategeeza nga ekikokoto bwe kyagenda mu maaso n'alabula bonna abeerimise mulimu gw'obusawo banoonye ebibanja awalala. Basoma bangi abadde bazzemu okuyingira omulimu guno tufuna n'abalina amalwaliro agatalina bisaanyizo. Ekikokoto muno ne bakwatiramu abantu oba abasawo abawerera ddala 15 nga tebalina byeboogerako ababadde balina ebyogerako nga tebalina layisinsi ebakkiriza kukola busawo. Yona Nanyemo yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV.